Yes. Ekyo nange nkiyizere nti okusala eddoboozi si kwe kusinza. Kuba tusobola oddusala, tusobola okusala eddoboozi nga Mukama tumuyita tulwanira. Nwanira. Era n'olwolimba terubaganya kunsekerera. Era omukyala akyasinga nze nakigamba abantu omukyala akyasinga okusaba era omwegayizi bamuyita Judith Babirye. Bakute n'amafumu. Nzigulira weggulu muwulire. Basimye n'obunnya. Zonna ziwulire Katonda gundi aliwa Katonda wa Isirayiri. Yakwata ddago namutemake. Ennyimba za Judith Babirye jasanga 90% mukyala musabi era mwegayirizi. Amafuta ge gali awo. Mwegayirizi n'obwoba oyogera naye bwogezi. Judith Babirye musabi. Kimu bibiri omuwulira ne energy ye. Kati oyo Katonda yamuwa okuyitibwa kwe kuli awo. Omubiri gwa Kristo alina okuguzimbirawo kubanga ffenna tulina ebiro nga twetaaga Mukama. Ajje. Oli Katonda ayanokuza omuliro. Musabi. Bangi abakukoowoola. Era muwe ekituuti. N'oyanokuza omuliro. Yali ku kituuti mu 2014. N'obw'omuwumuzindala asobola okusaba. Kuva ku ssaawa 5 yalina amafuta go. Asobola okuva ku ssaawa 5 paka 12 ez'okumakya. Twali ku kituuti ku 2014 na Kivubo. N'atukulembera eyakutte ku ssaawa 4. Biseera bye yali mu mpapula z'amawulire zonna n'agenda paka 8. Ate nga gwe oba ogambye nti kati mpa omuzindaalo. Judith Babirye bw'otamuyimiriza ennyimba zigirawo ku kituuti zonna zaakwegayirira. Ennyimba zigirawo ku kituuti. Era ojja wulira asinza naye okusinza kwe kutono. Katonda yamuwa amafuta. Nti gwe gezookere ng'oli olowooza lwaki abantu kizibu. Ogimulimba lwe yayiza ku kituuti. Mwegayirize. Nkowoola Katonda yayamba Bujjingo. Yangamba no yagezaako okudda mu studio kati agenda lukole. Yagala Katonda yamuwanga lwa biseera. Lwa biseera lwe twakwatira ku kituuti lwerwo. Tuyina kwezuula. Katonda yatuyita kukola ki kirabo ki kye yatuwa ekyo kye tuba tuyimiriramu okuzimba ekkanisa ye. Agamba ebirabo byonna yabituwa to edify his church. Ogaa nti abantu bakyuka olw'okukola okwagala kw'abantu. Oli n'agamba owange abantu baagala nnyimba zibazeyogera ku bizibu. Nja kugerezaako ku omukyala bamuyitaani eyayimba oluyimba luwanvu nnyo. Betty Muwanguzi bwe yamala olwo oluyimba olwa Hosanna yazzaako ennyimba z'embaga 3. Abantu bamugamba oluyimba lulungi naye ate ku mikolo. Twagala za mikolo. So yazzaako ennyimba zonna nga bwe yazifulumya teri luyimba lwakwata bantu. Alina amafuta ge. Lukola ku mbaga naye ne mu mbaga tuyina ennyimba abantu ze bayimbirayo. Nze nja kugereza oluyimba lw'Ebeneza. Ebeneza atujje wala. Ne ku mbaga balukuba. Naye ezo n'osobola oziyimba yes. Naye amafuta go gali luddawa. Byonna osobola obikola. Ndowooza oluwulira kati lulinga you saw me mu Luganda. Baakukuba lwakubeera nze, baakwambula lwakubeera nze, baakulera lwakubeera nze, byonna version eri bweti kumpi. So naye bwe tudde eno ffenna mu church Katonda buli muntu eyalokoka alina kye yamuwa okukola ku mubiri gwa Kristo. Naye Babirye omumbikulidde olwaleero kuba kati ennyimba ze zidduka mu mutwe gwange. Egyali emikwano. Mwegayirize nnyo. Kati okusikusinza asobola okwegayirira. Wambaatira amafuta ge musabi mwegayirira. Era ng'omukute n'ogamba nti kati tuzze mu kusaba. Babirye omwana ayimba essala zonna ziba ziweddeyo. Ennyimba za Judith Babirye osobola zikuba service yonna ekiro kyonna nga musaba. Era ayinamu ez'okusinza ekitiibwa ky'Omukama. Ayinamu ennyimba ez'endala naye ojjasanga 90% mwegayirize. Era tekigaana omuntu yenna osobola okuba omusinza n'ogendako ewalala naye ennyimba ezisinga. Onziggyeyo eno mu bulumi. Abantu abayimba basinga okwagala nzigulire awo eggulu girabe yonna nga bw'eri. Mponye endagaano ze saamanya. Musabi. And that's her. Era bw'atyo bw'azimbye omubiri gwa Kristo. Naye Roza yandiwangudde atya. Naye Mukama yamuwa nti
ne kakati oluyimba alina oluyimba lwalina baluyita enjegere zikutuka. Oluyimba lwe lufuluma kanisa zonna ziruyigirawo. Lwaki? Ffenna tuli mu mbeera eyeetaaga Mukama ajje. Twetaaga kwegayirira. Okwegayirira mu kanisa era ne mu Isaaya Katonda yabuuzaako ng'anoonya omwegayirizi tamulaba. No intercessor.